Naye Uganda n'abannange gye muli mwena mbalamusizaako nnyo nembebaza n'emirimu gye mutuusaako engalo. Ono Spike News Uganda nga bulijjo tugenda kutandika n'okubatumirako AbanaUganda mwena gye muli ensi yonna, n'abo abatugoberera n'abatuwuliriza n'abatuwabula. Tweyanziza nnyo era mwebale. Kati olwaleero twabadde awo manyi wiiki eno yonna tuze tulaba Kakwenza akutte fire. Emitimbagano gyonna gyogera ku oyo omu. Kati ekintu kya Kakwenza kino omanyi ffe nga Spike ekintu tukyanalyzinga. Omusajja yawandiise n'agamba nti finally I am free. I have gone where I will get medical attention. Wagamba nze kisinga okuneeraliikiriza n'okunnuma nga Uganda nakabala. Uganda eyitibwanga Pearl of Africa. Saawa zino abantu bagidduka mu budusi. Omuntu olumala okufuluma mu Uganda wagambira nti kati ndina emirembe bannange. Basajja mwe ekintu ekyo mukiwulira mutya? How do you feel? Munda mulingo otya oli awo otudde mu ddiiro, oli awo ne bazzukulu bo baana bo muli ku kacaayi ng'olaba statement bwetyo ng'ogamba nti this is good leadership. Ng'ate Museveni before yayombanga ng'akyayagala obukulembeze, akyayagala support y'abantu. Sisobola kubeera mu nsi erimu bantu nga bafa bati ate nga simanyi kibatta. Naye bannange abantu mu Uganda ng'abantu bafudde. Abantu bafa mu Uganda okuva nga tetunnaba kutegeera. N'ensaawa zino bwe tutegeera nolaba bana basajja bali mu mitima gya nsolo. Waliwo ka video ke bampeereza wano naye ntyo n'okasharinga. Gwe nawe n'akagalo ojja kujja wano mu inbox yange nkakuweereza okalabe. Abasajja bakwata abaana baffe, baganda baffe, bannyinaffe ne basalako emitwe ng'embuzi. Bannange, what is this? N'okwata muntu munno omuntu mulala n'ayimirira ku bigere. Bannange, when I saw this I cried. Ningamba ye Uganda lwaki Mukama Katonda otulerabidde to this level? Bana basajja bwekatuleetamu bannange mbisolo. Omuntu mulala n'otuula n'oyimirira ku bigere bya muntu munno nti naawe okimanyi olina muganda, olina mwannyoko, olina omuntu wonna, olina n'ennyoko, olina n'abaana naawe notasobola kubeeramu kafaananyi nti nange singa obukya kati ono gwensala nange nansinza amaanyi oba nakola bwati ku mwana wange oba ku muganda oba teri muntu atalina muntu we ng'ali mu nsi bw'omuntu akiriyo era nga naye alina omuntu gwe bayinza omukwatako n'alumwa naye mwennyini. Kubanga mu Uganda Museveni si yasoose okubeera mu president era mutabani we bannange era bannange simanyi lwakuba human rights tezikyali active ne kooti z'ensi yonna zisala misango gya Congo. Naye omusajja yavaayo lunywe n'ayogera n'agamba ekyamuzaalisa mutabani we kuwolera ggwanga. Can you imagine? Museveni have been a president for over 40 years and he speaks such a statement. Kuwolera ggwanga AbanaUganda bakukola ki? Twakukola ki musajja gwe? Owajja n'olwanira wano ku ttaka lya Buganda, ku ttaka lya AbanaUganda, n'olya ebintu bya AbanaUganda, omusolo tukuwadde, omusolo tukuwadde buli kimu, gwayonoonye Uganda yaffe okugituusa kulina esente buli omu agiddukamu. Abaana babatta e Saudi naye buli lunaku abaana bagamba kangende. Kubanga bali ku lugero lulinga olw'embuzi nti mpaawo kye kitatta. Embuzi bwe bagisiba ne bagisiba mu nju eddira ekisenge n'ekirya ng'emanyi bulungi nti ekisenge kyerya kigenda kulyetingawo ekituli nti omulabe yenna ayinza okuyita wabweru n'amujjanjirabira mu kituli omwo n'agisika n'agirya naye etekawo ekituli ng'egamba nti mpaawo magombe gazza. Kubanga era ekimanyi bulungi nti ne mu nju mweri gwe mwennyini gwagirunda nawe osobola ogirya. Oba okitegeera nti era neweesimako ekituli n'omulaba n'ayita ebweru naye era agenda akola kikimu. Omusajja ono okugenda n'ayogera statement bwetyo much as it might be diversion,
How can you speak such a statement nga gwe president? Ongodawo n'ogamba mu bazzukulu. Which kind of bazzukulship do you refer to? Nti nazaala mutabani wange erinnya litegeeza kuwoolera. Kuwoolera ki? Bannayuganda bakola ki? Museveni ne mu lutalo lwennyini olweruweero tolina mwana wo yafa, tolina muganda wo yafa, tolina muntu wo yafa. Bannayuganda be baafa. Kati mutabani we awoolera ku ki? Asajja bano nze bansobedde kyokka buli lunaku ono omusajja bannange mutemo era yaleeta social media yeebale ebintu bino Museveni azaabikola kuva dda tuze tubibagamba abanawuliza vidiyo zaffe ezasooka Spike News ebintu bino twabikola dda ne tubyogerako dda. Museveni mu myaka gy'ensanvu gy'enkaaga eyo yateganga abantu ku makubo ne babatta ng'ayagala abantu bakyawe gavumenti z'abanne ng'alowooza nti mubana zikyawa bajja kumuwa support. Museveni ne bagenda nga ne bagulawo amayumba g'abantu ne bajjamu abantu ne babasala nga bambadde uniform z'abagundi b'obote ne baddayo ne balowooza nti abasirikale b'obote babatta. Museveni ase bannayuganda bameka? Museveni ne muneno munoosi mwawulira bulungi Koni yagamba nti ye Koni ayeddira atya baganda be abakyoli ate n'abatta ng'abasalako emimwa, abasalako amatu, abasalako ennyindo, basalamu ki? Ono Museveni mwennyini yatta abantu. Kino kyeyoleka lwatu ojjukira ku bano abaana abadde bawagira Kyagulanyi be baawamba babasalako enjala, babasalamu engalo, babasalamu ki, babakuulamu amannyo, babajjamu amaaso. Is it any different with what happened in North? Kiriko enjawulo. Ono musajja bannange nze naye ekintu kyensinga bulijjo okwevuma era kyesimanyi abantu beesirisonyiwa be bajjajjaffe abaaliwo ne batunuulira omusajja ono n'ajja abayitako n'afuuka pulezidenti. Mwe bakanyehamba obaaliwo basemoogerere. Omusajja yali omubi bw'ati nga negundi yabyogera byanyima nti akaana kalingaawo nga naye keesula kabeera eri omuntu bw'ati ne mutamwetegereza ne muleka n'afuuka pulezidenti. Laba afudde ensi yaffe ekisekererwa. Uganda yalimu emirembe eyali part of Africa agifudde ekisekererwa nga tasobola n'okuswala kati ayogera misana ng'omusezi agula ebbakuli nti yazaala mutabani we kuwoolera ggwanga. Ggwanga ki? Wala atulanga ki? Nze waliwo ebinsobera, waliwo byeneewuunya. Kati on top of that oba okwongezaako ku ekyo wakati mu mbeera embi yonna yonna mwalabye byabadde makerere. Ono omusajja one time yayogera ku bya human rights simanyi sagala kutulugunya bantu mwalabye byabadde makerere ne basula kanisita ku buliri nigende ku omwana w'abandi ne mukutulako engalo atali mu kulwana atali mu kukola ki. Kyokka omusajja ono Museveni mu myaka gye avaayo n'ayogera era gyagamba nti bano abaana abadde bakola bati nga bwe yakola mu kugenda okutta gundi ono zibura bamukuba amasasi n'amuyita gundi nalukalala n'ogamba omusajja ono bannange kiki? Abaana b'abantu abafe mu November 18 mbudde we attacking security forces. Muntu wa kika kyono omusajja ono muntu wannange nze ntuuka ebintu nantunula bintu nenkaaba bukaabi maziga naye nga nze above everything kati AbanaUganda it is our responsibility tulwanire ensi yaffe tusituke ffenna tulwane bana abasajja tubasobola. Ekisinga okunuma n'okuneewuunyisa gurupu y'abasajja bano abatulugunya batono naye abantu abakaaba ffe bangi. Uganda abaana AbanaUganda basasanidde globe bali buli wamu tuveeyo yonna gye tuli twegatte bannange tulwanire ensi yaffe tudde okwaffe.
Uganda yensi erimu buli kimu. Omusana gwaka bulungi, enkuba etonya bulungi, kwegamba embeera y'obudde si yembi eri awo eralikiriza nga mu mawanga g'abazungu gy'ogenda nti ate sama ebeera sama nnyo bugumu, nti ate winta omuzira ne gukola ki. Ate Uganda olya ku mmere eya bulijjo gy'okungudde mu nnimiro yo. Naye bino ebintu ebirala eyo gye mubeera mulya mmere ya fridge ne mulyoka muzimbulukuka ne mulwala n'ebintu ebitategerekeka. Naye awo Museveni wayagalira ng'abantu abawangusiza mu nsi yaabwe. Gwe agamba mbu you freedom fighter simanyi liberator. You turned into a curse to Uganda. Nti kati omuntu ndowooza bannayuganda mulaba. Abantu bangi nnyo abali ebweru eyo nga badduka Museveni. Museveni agadidde abantu abafaayo bonna buli avaayo nti mugagagaga mukayina mukaka oyo afa. Bizinesi z'abantu zonna zigenze zisaanizibwawo. Mwalabye Stella Nyanzi yagambye waaye kanveewo wano ali bweru. Kakwenza naye olwagizemu bw'ati n'adduka. Bannayuganda bangi mubalaba ku social media bali bweru gye bafunira emirembe. Uganda negenda efuuka ensi buli kimu kya bbeeyi, buli kimu kya buseere, just go here. Ate wa neighbor Kenya education is free. Naye ewaffe ebintu byasooka ng'ebisaaga. Naye kati bannanga omwana owa primary kusoma n'ebiera ebyebbeeyi ennyo kyokka ne bamala okusoma ne babulwa emirimu. Nange n'okulembeza ekika ki buno niweewangamya ku bantu ntasobola gamba nti no ekimala ebintu biganye kandeka abantu naye nolemera ku bantu jenange n'omusajja ye yavaawa. Nedda this is too much. Musajja se bannayuganda okubamala mu nsi ne batulugunya abantu. Bagenda ne bakuba ono omusajja Kakwenza omugongo gwonna kwegamba gulinga gwe basalamu ki. Mutabani we ali awo ayogera ebitategerekeka. Mutuufu wennyini abantu oyagala okulembera olaga embeera bwe zityo. Kati olunamala okuvaalaga embeera bw'otyo ng'ogamba nti I'm leading, I'm your president. Really? Tikisoboka. Mubale kirala kyendaba. Nze Spike News Uganda tujja kwongera okugattako ebiralalala nga Katonda akyatwagala. Naye bannange Uganda twesabire ate n'ekirala tusituke tulwanire ensi yaffe. Subscribe, share, like. Sharinga baako byotugamba tuwabule munange. Tukyayagalira ddala support yammwe etali ya nsimbi naye twagala support yaki y'okubeerawo kwammwe. Mukama watukumire. Bye for now.